ya LDU nkola yali nnungi lwakwera nti ate nabo era oluusi mwabeerangamu abamenyi b'amateeka era abajjanga ate baayitanga mabega oluusi nga balina bayisaamu olukwe nti awo olwaleero tugenda kukola mujje mukole ki naye nga enkola eyo yali nnungi yali ekendeezezzaako ku bumenyi bw'amateeka mu bitundu era singa mbadde nsaba si singa naye mbadde nsaba gavumenti nga njikubira omulanga nti bwe kiba kisoboka LDU ekomezebwawo mu bitundu naffe ba defense tusobole okubeera nga tutambula nayo osanga tunayongera ku poliisi yaffe amaanyi ne tubeera nti tusobola okufugaza obumenyi bw'amateeka mu bitundu byaffe. Eri essimu buliwo atunda amasimu mpulidde nti batutte smartphones ziri 10 mapesa batutte 7 bino bwe tuyita ku katooki batutte 7 smart 10 ne batwala ne laptop 2 eyo yemu ku byategerekeseeko ko. Ate amaduuka amalala kuliko eritunda omwenge eryo sitegedde lyatwaliddwamu pharmacy nayo sinaba kutegeera bulungi kiki yatwaliddwamu ng'oggyeko nze poliisi eyange ey'ekabumbi tukwatagana nnyo era tukolera wamu ng'ab'ebyokwerinda mu kitundu naye ebitundu ebirala bakosebwa naddala ba defense tebakolaganye bulungi na poliisi. Obubbi bwennyini buyinza okuba nga abamu ba ku kyalo abalala oba bazze buzi mu mbeera eyo naye kino tukiteeka ku ki obukulembeze bulabika buluddewo nnyo ng'obw'abakulembeze bw'ebyalo basentebe abo ba mugaso nnyo kulondoola embeera y'ekitundu kuba kati ssentebe ab'ennaku eno bakaddiye abalala tebakyasula na ku byalo byabwe oli ne baamulonda mu myaka 10 emabega ye ssentebe naye nga ne ku kyalo yasengukako yazimba mu bifo ebitali bya ku kitundu kati oyo anaakuuma atya ekyalo defense omunoonya bunoonya wajali olw'ensonga yasenguka ne ku kyalo naye tusaba abatuuze mulonde okukulembeza obupya nga bwe batazeewo okulonda abantu abagenda otuyamba bagenda otubeererawo abamanyi nti ono ddala ate nga bamanyi enkulaakulana balina enkulaakulana kubajja kutuukako ng'omugamba nti sikyamaani kino kyetaagisa okukola bwe kiti ng'ajja kuwuliriza naye obukulembeze bw'ennaku zino tebukyaliwo abalala bakaddiye takyasobola nagoba mbaata oyo nga ye defense olw'okuba nti baluddewo nga bali ku bukulembeze obwo. Nyini bakola nga byabwe bakola kumalirako mulimu nolwekyo ndowooza tuddemu kukola ekintu ekitulaba nga tusobola okutambuza eggwanga otherwise tunagendera mu mbeera bwetyo tujja genda okwesanga nti nno tufiiriddwa ebintu byaffe. Ekirala abavubuka twetaaga okwenyigirira mu bulimu obulala bonna tuleme kulowooza tujja kukola emirimu gya smart gyokka. Osanga omuvubuka nga n'omufunira omulimu agamba mulimu kiguno okunyooma emirimu kususse mu bavubuka abavubuka baganya sente z'amangu nolwekyo tutandika okukola ebintu nga tukola kukyusa bulamu bwaffe otherwise tugenda kulaba obumenyi bw'amateeka bw'ekika ekyabavubuka naye nga omusaasidde nnyo abafiiriddwa ebintu byabwe. Tusaba poliisi ekola okunoonyereza kwabe tukozese kamera za poliisi kubanga tumanyi nti eruluguudo luliko ku kamera za poliisi otunulira abantu bakuba kugamba nti wabadde ne takisi yazze nekolekutinga bano ababi. Nzigalawo gye tuggalawo amayumba gaffe nayo ekyukemu tugalawo bizinesi yo oba ennyumba yo ng'osaaga afuna amakufulu ogalebwe bweru ne munda okulaba nti bano bakyala kyempadde
tebabanga batutawaanya. So tugumya abantu nti ebyokwerinda mu Nansana binywevu era twongerera ddala okulaba nti bano abavubuka abatutawaanya tubalinnya ku nfeete tulabe nti omenyi bw'amateeka tumumalirawo ddala mu Nansana municipality n'okulaba nti tukozesa CCTV cameras. Tulina okufuna cameras ku businesses kituyambira nnyo ddala ekyo okulaba nti tutulakinga bano abamenyi b'amateeka okulaba nti tuba tubakwata. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira.